Uncle ono Professor Yamugambi, have you listened to what this only man is saying in his deathbed? Bring my goggles. Omusajja Yamugambi, get out of my house. Telling you to get. Is it order? Is it no? I have other serious people I'm going to meet. Nafuluma. Nejogoli. Ate sala bibya sisinko yo damu goba. Kujwe ka lubindi ze nakola cyo kujoga bana. Obajoga ngatabala bamukwega. Kweyambere ni ko lubindi olabo bayogera muntu obase muntu. Block these people. Gwe. Kali nyoko. Kwendo linyeke bya wansi ko manyoko. Jako. She blocking. To you got on chu. Block, take a mugundi. Fresh remote. Take him, bitulabakat. Bid again to attend your banu, Lino Quidra, Iras, Nekutago. Umanjachi. Never have put the common yoko. When do you quivia one see? To me, they get a come over Iras. Nita jisibi embwa atenje jinonyo njokuna yakoma nyoko bina jebiri bibaba hantu mbanza ngenda musemanyi emochi ngenda mu gonde abishirazi mukoma nyoko mumpa sente mwembwa bina bibba kati bibba mumizondi agenda kujja koma nyoko nje bolokenze tali nyoko egonde bya wanse koma nyoko nje bolokenze tugende masi. I said, when this old man on his deathbed, he said, Kutuba munsi, tukulanga abana abato, netutambula, netubera vibrant. Naye ate tutuuka ekiseera, netukanga batusula basitusi. The man's analogy affected me. And I felt like somebody powering ice water on a fire. All my anger went. It went. Obaba tebakimuwadde nze kankimu. I'm not going to fight these people again. I have achieved whatever I achieved. Somebody asked him. The man asked. The arrogant fellow asked. We're not recording. One day, the man said, why do you want me to apologize to Mirundi when it was a whole fellowship that fought to him? Fellowship chali chibina kachirimu abantu chiko. Aba mafia chikumu. Era nagamba twamukuba kubanga era atandise okuba buli recordings. Bali basubira sente mu bire kwema nko awanika amfanika ko mulala wagulu. This after listening to all of this, I made the resolutions. I want to apologize to General Ruiz. Wetu under the General Ruiz? Yes, and Nakalema. Nafa Nakalema. The problem was that this was a group of 100 people. Who fought you? Who fought me? Not 2 people. No. Bano bali basiru kusigala ku mulambo. Mbagamba nti bosanga nga bassa omuntu. Ngakabangali ya police ejja n'osigala bwekuyola. Kati General Ruiz omwetondedde. Imwetondedde. N'afande Nakalema. Nakalema yayiko kusunima. Because the man admitted twamukubira sente. Sente ze zakubya mu State House. Tubola ba 5 billion nampanika ko mulala wagomonika kwani. Anikubanika ko mulala wagulumbu dono mumpanika ko. Ninja ban singa mampita meeting nali gitulikidemu. Nali mbetegese. Nena nti bakuwa omulemo wagamba tojja gukola. Waga tojja genda. Anti wulira. You don't know nti Museveni presided over the meeting. You know how Museveni humiliated me? Do you know how to write? Can I call a medical doctor to check you? Nali mulwadde wa siri. Wayise emyaka 10 nafa.
ne kati after 10 years we should now move nagamba mu moving now kayogenda kuwummula siyinza kugenda kunjoga ne Museveni yali tamanyi nti nwana n'abantu 100. What if I had gone there? Bwe natokayo katoni koko jiji nakagamba akakazi akakadde ka PS muteeke mu category etafuna musa ningira ka benyondo you are lucky you are alive. The people are alive abali lucky bave abakaona police limu benyondo batute 10 billion mu mulete akoma mu kabira club n'entwe nali mukuba bajo yamuwonya nini bakalisa mwaso omutwe. If I created for you a 10 billion case, sente zange ne muzitwala Museveni mukolera balina mukolera bus center nziba ojana omutune bajo yangani nde namuga nti gundi ali nani balamu nezi yanji chimi nasanga balamu yali ne kalisa ko kerabu kabira ayenzo konkombi nalimu ba ngabagalo de ko NBS nalimu ba kubanga nali mazo kuwulira nali mazo ba uyanga boogera. This man must be on NBS where we control him. Nendo mulabanga zino kalisa na mubulirira nga ne gundi wali wagala bagala nti ebyo bifu musemanye mukakanese shishi nali bakalisa muti nali bakana kapuka nkati esho dogoto neveza neswera amaso nali baka busenga mwaso mutwe nali bakulubya mwaso mutwe lwaji mumaze okunkuba mawuli nti ndi musiru nyina baje bamukolera omutwe ya Museveni yali takimanyi nti bano nalinja batta. Museveni was sending me to a madam mission atoba mu state house nemeddwa 100 people singana fadda they hired thugs to kill me. Oyo tumwebaze muyina ku recordings nga halinga thugs kalancho amwadde million 100. I was served by Museveni's sister and the general service. Gwenenku sanga ku kalenzi gwe kalinga banka aso omuntu lendako ate Museveni yansindika. Minister tumwebaza yali agulidde abatemu muganda president nakuyamba bakatambi kati after all this dadi kyetwagala kati okumanya omusajja oli osazeewo no yayogedde nogamba oyagala kuwummula njagala kuwummula you want to retire. Yes, you are tired of the government. Museveni has the money for me. President akoledde ebintu nga waliwo zitwala nanigi erichi Mirundi is a nuclear bomb nabeera mwanda weyazo nyinza okukolagana naawe gwalowooza nti erichi Mirundi. Haven't you seen a poor Mirundi? Ejokulya yina mutwe jo mwacho kunteka mwanda weyazo nti walwanisa presidential BDA. Yes, noga atajja kuba president. Why do you believe that I support you Luimpaka? Ati Muhoozi amugula atuvume. By 2014 was Muhoozi there? No, yali ali maji jogejo ntukubiye nendi bajjamu kati njagala kudda waffe kudda mu whether kyalo. Museveni gives me money or not. not you are retiring. Yes, mbo he will stop appearing. Muzei Mulenzi gwe mbadde appearing ku programs because of money. Waliwo nakavuka kayusisa kayinde nagisi kebagoba muzikiti nagisi kano kakote kamanyi kuna muzei abayusisa kagamba mbo he gets money. Njagala ombulire radio 10%. abayusisa soko ambulire radio 10%. tewali by the Bekanzi bagabi gwa ne radio center oba president Museveni akuwa cent oba takuwa goyagala kulitaya by January you are retired. Airanga my friend Sally yesterday wakubidde General Sally ne mugamba I'm preparing to go home. General Sally nagamba ki I'm preparing to go home. you want to retire. Bonna bajozi kale engejo wakubidde General Sally akuwe sente olitayalinge ne Museveni ngako I hear voice go home. Even my mom wants me home. you want to go to the village. Yes, nkoje okunibwamu n'abatalina bwe bali. naone How bakujoga can you fight 100 people? Era bakizeemu. I exposed naye basajja muto muyina amagezi mu mitwe nti Uganda Airlines plane kati efunye direct link to India gye batunda organs. ati bayise etteeka lya organis bajja batta etteeka baliisa kati weba Uganda Air era nino efunye direct link India mbayinako kyaba bageze tuda organ bajja baba batti. Why? I cannot stand against a business
My center is often a mortgage $100 million per month. You think it is shared by a few people? Can you fight them? Professor Kanyerezi. When he died, he just made this. When he went to surgery, there's a man, Master Goto is a home on the road. To surgery, but you go back about the vote. You have said, Wakubide Genosale, you want to retire. The problem never. You don't want to work. I will never work in this government again. So they give you money, you retire. Museveni as an individual. If Museveni is coming back, what Semukolera? Buli campaign oberawo. Never quaneti for campaigning team here at Baku for campaign here with I don't want to work in a group. Don't. Who is the generous there? Me. No gano kakolirako. I'm a runner player. Kachiko akagoba. No kagoba. Don't take a kachiko. Don't pamuli mum government. I'm a runner player. When I want to support Museveni, I will support him even if he comes back. Don't give him a formal job. Njakuva wa fe. Mukozi bali mpita njakuja. Sagala kujoge wa. Ebibe bajoga abantu. Ne baba ni amunge ebidoli ne baba komi awonge ebidoli. Museveni has been giving him money. The old man said, I want to die when you have given my son money. And it's a big money. Museveni is provoking. This Mirundi is a nuclear bomb. Amazemi akakum. Ngiramba gunda. Ngiramba bamba malawu. It is my money. Let me tell you. If a woman suspects that the house girl has an affair with her husband, now insisting a husband house girl affair. Never make a sentence to other Nuzidia. Yaziquata, Nazije woman, no Sambulana so. Never took Sabida to Sabida Wakayanja. Bukota sentence wrong. Would what to Sabida to Sabida Wakayanja. If you could quite have you, ma, for my journey. As you joke, you know, Mutui. It could near Sakon and Nyako, Kuruno Warumba Mandua. Kati Geno Mozi Siwaka Kati. So Ugandans now should expect President Museveni is okuda. There's also that possibility. No wonder. I wrote a book. Museveni's tactics, how Museveni defeats his enemies. Nakawandi. Nembaganda Museveni is not understood. Can understand Museveni's future plans. As a result, you cannot traps to an animal you don't know. Nabagamba mpiri kuminesa tunkakawandis. Nobody knows Museveni's future plans. Ngabamba bazibafude. Gundi bafude babu Kenya. Babu kuwata. Unajoga abantu n'abanyako n'abanyalako n'abatunia n'abayite ebyantonde n'akola atya. Meeting ezo nanzina. Olowooza agenda kufuuka pulezidenti. Ye muhoozi yabakola ekintu kimu n'abalaga nti nina amaanyi. Jeno Muhoozi abadde akangamu. Ono ye yamupankirako n'amuba munaku bbiri yali amubye ng'amutujjiddemu. Olaba bamwogerako mu opinion policy. Tebamwogera. Banakubazaawo. Tewali amwagala. Ajoze buli muntu yenna n'omunyalako n'amuniako yalowooza makutiya gasse. Museveni knows, nobody knows where Museveni is going. Nobody knows Museveni's future plans. Let me tell you, to understand Museveni, I worked for him for 14 years. This way the man likes me. To one who dead yogerako naye. Siri yogerako nawe. Mudezi kwe siri yogerako nawe. Yagambi, this man declared that he will fight me from us, death, and never. This is not a sin. I will never talk to you. Okay, today not fighting you, but I will never talk to you. Kumsi mukabuli ne mugulu. Kuba joze nyo family yangu, onyeddemu,
onyaddemu nga sirina kyenakola mwe mwazza emisango gyamu ajja mu media olaba muzeeyi ajja ekyankwanzi bukya mukyusa kyankwanzi siri yazeeko nentabaniamira kyambadde ngaasomere the target was nali njambadde musongere tugende nakano kabalize nentuyebako kati bamuzemu mu bizinesi yamu sijja girwanyiza naye nkubiriza abantu ekirudduduka ekawempe dduka duka ekawempe n'ekiruddu teri amanyi future plans ze because people want to know what is the president thinking about retirement anti kankubuulire kyetwagala otunnyonnyole anti Museveni teri alimanyi but bw'oba otegeera Museveni is making futuristic pledges asuubiza eby'omu maaso tetagenda yabazimbira ekizimba abaganda abalokole ne bajja n'entwe zaabwe mbw atugulire ettaka abalokole temulina sente zigula ettaka mmwe mufera bantu bagonde mwebali babujingo kakande wamulabyemu tebaliemu kakande wamulabyemu tewagisibye essimu ono sijja muvuma muganda wa alina ensonga enkulu sijja kumuvuma oyo mujjeko bujjo nja kwogera naye oluvannyuma naye bano benvuma ogenda baleba nyaabwe ebyawansi bubbi buli awo okozesa erinnya lyabonze biremu mukomangawo wano nembakuba emitwe nenjaasa kakati nkubuulira nti ekyo kiri futuristic. There is no way Museveni can construct a 25-story building for Baganda. Agenda retiring. Kati how many years? Okuja konga kiwadde engalo ku the Chinese. Bakizimba mangu. Yes. Nagamba bano abalokole abatalina ssente. Mufeza abantu mubafeze. Nobone bajjayo emitwe mbw atugulire ettaka. Abagulire ettaka and these idiots believe to Museveni print some money. Taxpayers. Negatwala entwe zaago entwe. Negambala ebyambalo byago. Nakana agapo Buganda akalabiriza ne Protestant Church president ajiwadde nga sente andi nkubuulidde lwaki ne abalokole gakoma kubagawulidde nti negakomawo n'entwe zaago. Traditional churches, revival churches, abalokole Pentecostals balina kujjawo bano. Olaba kereziya esaba, olaba traditional abalesa okusaba mu Anglican Church Kazimba ng'aliko abafere abamuliko. Kazimba yaleesa okusaba. Archbishop Kazimba. Yes, aliko abafere abamuliko. N'abagira etteeka. You see, Your Excellency, because of our stance on homosexuality, the Europeans are not to worry the Kazimba sente kanisa efuna ne batwala agalabizi ga Uganda agazala abantu olubebeya mbuna gagawe nogagawe ng'ettaka lyonna galitunze mu Uganda. Naye ettaka lya Anglican Church ddyo liweddewo galitunze. Church tekyalina ttaka. Kazimba n'ogamba Yesu najja agenda walwalira. Kazimba aba yadduse dda. N'obeera ne kanisa gye bakubye mu kibuga ng'amagitunda. Kyogere. Oliwenda bigandula yaba mu Luggi Rwanda Church baagikuba. Oliwenda bakazimba ng'ayogera ku byeddiini nvaawo bufi. Just leave. It's not a religious leave. Gambia ayina abafere abamufuge. Bayitirivu abafere bamuwa n'egonde ne tractor ne bamuwa buli mufere yenna owa gavumenti abeera wa Kazimba. Buli mufere agenda wa Kazimba. Bannankabiro bamugjawo. Yajjane n'ekibinja ky'amasitaani. Honorable Nankabirwa atavaayo. Ani apaayo ne Kataka yagendayo. Nakano k'omusagamu. Akano k'omusagamu nako kagendayo. Nze kanfune power bank yange wano. Tweyongere kafune wano ku power bank. Fumite emboozi tugende. Yes. Naluteekako wano. Kakati bali religious leaders abedda. Bakawuma bali tebasaba. Naye tebasaba ssente. Bakadino bali tebajja. Kubanga these are checks and balances. If everybody looks for Museveni for money, then we will check the system. Everybody anoonya ssente n'amagandula gaabwe n'amagandula. Ate si mu Western Uganda. Abasajja b'omu Western Uganda bwe batunulya Kazimba baseka buzizi.
abatafuna ttaka wadde otulira ku kya president okulitayalinga nti teri amanyi pulaani ze teri amanyi pulaani za president ya Museveni ne mukazi we tagimanyi kiki kiddako nkugambye nti what shows you kyakyaliwo nti akyaliwo akomawo mu 2026 2 linamyalo factor bazzukulu era bano bwe batudde eri Antonde babavumye abanamyalo abasajja bagambye akatambi ngenda mukanoonye ku falamu ya Kankaka nti the movement is destroyed by Museveni mukanoonye bakubire eddala ejo okundi bagimu bategere sirikolaganako nabo bagambye naalemu eweddewo yes ti president yate yagidestroyinga yennyini ne bagamba nti abakozi mu State House bali 10,000 ne bava mu ggombolola 4 abakozi mu State House bali 12,000 ng'ate ba mu nju be bamugamba ne bava mu ggombolola 4 zokka mu Uganda ne bagamba muhozi mutuufu okudiskadinga NRM tukyalina kantu Museveni agize omusajja naga nange lwekinjagala nkikwatemu yensonga lwaki naye baŋŋambye omuntu gwendi participate nzije 231 ne bwojja kati ne bwojja 231 ensi yakutamwa abantu bakukyawa akubaniako ffenna tukusabira esaala mbi tukukolimira ne bona otuze enkuŋŋaani zifaanana sitya n'amakuti y'akasente abantu bakutamwa ensi yakutamwa kubaniako kokuddira ggwanga n'oliteeka mu wandaweyazo ng'olugosi buli muntu n'abeera mu wandaweyazo onkubira ki do you believe that by suffocating me then I support you when you get a beautiful girl you a teacher notandika omukalasi akuwa akaboozi olw'empaka hiroketi nekyawosigala oyinza okizindukiza nekigaana mpakire zike nesikuwagirako kubanga golawaza nti you're suffocating me to submission impossible owagira empunu mpagira empunu naye nga kampagira abalala kankusabire nkume ebyoto bakukube bakutuggirewo bakukube ejogo bali kujjemu why do you suffocate my family nayakolako ku mukazi wo abasajja abo bagambye nti NRM yo yafa NRM yafa Museveni yagikoze eki agikubye n'agimalawo naye nga these are his close relatives beba discussing bagamba parastatos temuli atali munyankole bennyini eryantonde ab'omunju ye ne bagamba nti muwozi mutuufu NRM yafa dda Museveni yagiriko yekka mutwe musajja ekintu oli n'agamba mukimpe munkivugemu tulina kikwatiramu gwe ensi yakutamwa obanga geyi mwaivole kosi olwogera erinnya lyo abantu ne bayika mu kibuga n'odduka walisirise akati ekira ekyo bayogedde ekya tribalism nti abantu batandise okwogera olunyankole olw'ekihima mbadde sibimanyi ne babala baparastatos basookeddeku I don't know why mugisha owa water ne bababala bonna bonna bava mu kabiremu musajja n'abaga nti ekyatukola obubi nedda akatambi weekali akatambi nkakube nkabagirimu neke mwatudde ku makyanka ngenda kakpa paka njagala mulimu ddala obujoza obwo obukwata sente zange obunjoza ate sente zange ngende ewaffe ekyokumukube ndimugiremu ddala balowooza njamwe ekyokusatu ekiraga nti President Museveni adda kotubuulidde bibiri bali tubugambye nti future plans azoogera ekyokubiri NRM gaye mu katambi kebayogedde wedde what is the third thing ekiraga nti ayinza okudda mu 2021 namyalo era factor nayo gyogeddeko namyalo kuba tayinamu babe buli kintu kyonna yina okiteekamu omutwe obujozi ne bateesa ku muhoozi abaluma tebamwagalira ddala genomozi tebamwagala ina ideology ye eriruddawo kunyosa ku bantu ebanyanzaako ezimiteeriyo bwe tuba tusoma amateeka agafuuka okusika a strong leader will never be succeeded by an equally strong leader kulembeza ow'amaanyi tasikizibwa w'amaanyi olwekyo ejja okunoonya ku buli muntu yenna ne bweyita crown prince ng'ambabazi beegatta buzooni ako ne bakuba ejjogolo ne bali kujjamu oyo tasobola kukwata ku pawo ekoloni prince akwata ku pawo
kasonia ku buli muntu n'amunyako kasita weefula kirimaanyi buli muntu yenna n'ogenda ng'omuteeka muhanda weyozo tukwata ku pawa kati General Muhoozi kimulekawa gwe ng'omwogezi we mu Buganda Region Muhoozi alirake kama mutubuulidde General Muhoozi alirake Muhoozi yeziyanga bamulumba namutukubira mu ddakiika n'adduka nagenda kula ne bannakenya bamwonoona abali bakuba Muhoozi bakyamukuba Muhoozi ze fakita yali tayogerwako ng'ono y'ani ku bantu yabanyalako yagenda ani agamba Muhoozi yantuma nedda sente zange z'okwata n'odduka nazo tujja kubagana paka lunanzita release my money and I go home olitayalinge siribeerako muwanda weyazo ekyo tekirowoozaako mulenzi gwe nti ndibeerako muwanda weyazo so ogambye General Muhoozi ali yanga asobola okulinda emyaka bye ayagala bagule bannakenya bakamala bamuzannyamu obuzannyo nemba kuba monita nenje kuba ndiyusi anantayi Muhoozi gundi ate nga simulabanga monitayo yakyusaamu bategeera nti tekyawandiika stories kuba akankiriho bategeera bamonita nti akankiriho Muhoozi waali yabakuba yamukuba namukuba namudusa namukuba obujozi bwe namukuba namu exposing namukuba ekyogoli byonna fe netuzina fe basaaniyakubaza afuula ebidoli bye netuzina netwawula abantu abamu bagamba nti instillinga family first family okulwanagana mbugwe ofunemu mbwe ekikuwagiza General Muhoozi oyagala akubira oli supported Museveni bano be bankuba ono yankuba nankuba nammalawo nakuba nayavuwaza family yange nebamuba sente zange nazitwala nkubani omulala obujozi obwomuniyesa ku bantu the best he can do is to release my money nomulabanga azikutte ayolekera agenze ewoma nazijjeeyo esente zange I can use this money buli wozitwalawo nanga nyawo nekino nyizo kinyamu you will say Uganda Airlines intercepted by Interpol basangemu okweneza mututte ekyogamba kubendi bajjemu if you want money olwaleero eryantonde yabadde atambula n'abaana be abange balya nedde omusajja gwe abange goli kapa abange balya abadde n'abaana be eryantonde yasokola sente za 2 billion abange Museveni zampa zakwata nomuzikwateko mulenzi bamwaneze mwanyi biliyoni 3.2 let this young man ng'omusajja bwe yamugambye are you going to tamper stop this nazigula nga ngenda bwaffe ate ngenda bwakayanja ngenda bwaffe nenkolima nenkukumira ebyoto nenkunama nenkukunamira olisasula gye bujja n'abaana bo balisasula MK project bakyali bato naye ne Bobi Wine naye walimbu naye ayagala buyinza bawagidde Bobi Wine eryantonde kuba yavumye Muhoozi yalowoleza militarism kakati nze kasana balabye nga bonna batidde be bakwata sente ne baziwaaba opposition ani yayita muka Bobi Wine ekiro n'amupepeta mukukubire ani yamupepeta ekiro ani yayita muka Bobi Wine ekiro n'amupepeta twandibadde tuddayo okuwali wootugambidde nti ani yayita mukalubongoya namuwa miliyoni 4 naye wagamba muka Bobi Wine sente yazigaana bamupepeta bamuwa sente waga yagaana kakozigo bakupepeta bakanyankukuba obutambi bakupepeta nibubweni musiru how can I risk my wife at night to another man kasajjo kafere ne wagamba nti sente babbi yazigaana kabavuma nabaga yagabira first rate mukalubongoya ayogere mukube mwabye mukube mukalubongoya soke tuddeyo ko wali so 2026 tusubire President Museveni okudda kubanga naye President Museveni anaalitayalinga ddi yetalaba nti ebiseera bigenze ze emyaka 4 mingi Museveni will retire at his own terms bwayagalira wanaalityalinga
nono tajja kubukwatako yani ku bantu oyo ate bamwongeddeyo ebiriyoni oyo obusungu ensi bwemuyinako yali baddaddukira Zimbabwe nobufamu bwe nabujo bajja bwoki kuba era agenda kuddamu okunya ku bantu nga kati batuuza egindi bantu banyivu nnyo ku mulenzi oyo talina gwataniddeeko gwatanyaddeko gwatajozi gwatatadde mu lugosirwe President Museveni waanaayagalira waanaalitayalingira so eggwanga lirye nabagamba mu katabo kange Museveni is a man who detects enemies from far olowooza ono omujuusula ku bantu tamumanyi ono ani ku bantu atunyolako bakwata ssente zaffe olowooza Museveni tamumanyi namuwa ssente ezimukyayisa abantu namuwaki namulaga nti wamaanyi nnyo n'omujogesa abantu that is a self destruction mission Museveni amukyayisa abantu ejjogo liro nana ali mujjamu Museveni is a man who uses reverse psychology tukira reverse psychology nalekona Bobi Wine n'abinuka nga tamanyi gy'alaga nakyeyononera yekka nomuteekako amateeka Bobi Wine yali alowooza nti Museveni nti ani okutambula ffe tumunyize ddamu otambule mulenzi gwe ng'ovuma abantu lindako President Museveni yanyiga Bobi Wine lwakumuvuma Bobi Wine yagamba tumunyize kyava atambula nakakufiira kene obutasoma bwe Museveni yakibatega abanyige mukyonoone kati Bobi Wine takyatambula bwetukola nti abaana bwe bamala okuba omupiira bazanya omupiira mu lujja kasaba kukuba ku bbaati gubajjeeko gobaleka ne bazanya naye bakuba omupiira ku bbaati nekakola ensobi n'okayoola kati kalina kutambulira ku mateeka naye gwe kankubiri Bobi Wine teyasoma omuntu atatuukako mu university n'asoma political science atasoma political science n'osoma simanyi ebyo byakuyimba alina diploma mwemu diddi tayina Bobi Wine alina diploma mwemu kubanga nkubuli kale ye byasoma bya kisiru naye fwe abasoma psychology naye wasoma psychology nze nasoma psychology omuntu yenna yasoma psychology what if you find an open house osobola okubbamu what if you are driving to Jinja or Masaka and you don't find an incoming vehicle, what do you do? You stop us. Never to tambula ekiro tunyenyamu tulaba ekisikirize kyaffe navuga nadduka na manyi gani goliko yingini ki nga bulijjo tebabikuwa mubonye enkofu emusinza amagezi nagamba nambozi bagenda kusiba nze ndi goli nkwale era bamusiba Bobi Wine enkofu emusinga amagezi yes enkofu bwogiyirawo kasooli ejja nebuuza kokokokokoko ani atuwadde zonna nezikuŋŋana tewali erya akakwala obutanga bweyagala Bobi Wine enkofu emusinga amagezi yes how do you traverse the whole country onaakuwa Museveni omukoledde ki akukkiriza otambule naye nati edemokulaasiya nga yalisa bimuwalule kituufu ekyokubiri Bobi Wine tamanyi nti talina kyakola nabaga nti Bobi Wine yawasa omukazi alina olubuto nga luyina lwani talwongerako olwedde mweruli wafuna olubuto lwesiba eri bw'owasa omukazi alina olubuto talina kyoyongerako naye tosobola mufunisa lulala kati Bobi Wine kyakola mu Uganda talina kyayongerako Museveni alina okuvako mandeeti ye mu 2026 kakati oli ku mukazi yafunedde olubuto so Bobi Wine okutambula kati kimuyamba kwa mandeeti ya president ekyaliko can he mobilize turn that mobs into revolution bamuba nadduka bamuba bujozi bwe Bobi Wine yali ayimiridde ku kintu kimu sente ziva mu gavumenti nekyo edi mutwe baali balina abantu be batwadde Malawi Zambia wa bwebagenda bajjayo babaguze ICC ku mukunzi nakuba ICC negiddusawo yali enguzi kubasooka olenda ICC and these people should not disturb me. Don't disturb my money. ICC tried them at Serena. Bonna ne bawa testimonies, including two Chinese, a Rwandese, and a Kenyan.
zonna zirina recording zokuba nolaba abadduka ayisese yali enguzi abala bakomyewo enyonyi ya Uganda Airlines ng'erina genda yindi batwale organic it will be intercepted in mid-air babikwatiremu boogere kuba nali kasajja kali kamulani kajja ngenda kakubira akatamu amisa mane waliwo kino ekisajja kiroyo n'entwe yakyo nekigendayo kamulani kategeera nti nkakwata ku byuma nekitwalayo nana minisita wa ICT n'abatwala abantu abo yenga yekwesa ali wansi ebyuma byamukwata kwa kasi yaveni namuleta ne wayini namuleta naki naye kamulani kafuladinga nebakakatira ekalaki nebakasiba emyaka 5 myaka 7 ne fine nekaboogera naminisita bawano bonna mbuze naboogera stupidity nti immediately you start okutta abantu mufune enyenye ya Uganda ereraga yindiya where you killed 4,500 Ugandan nga mubebesako abasajja emirundi 10 dwagidi men tumalirize muzeyi obujulizi bwonna tumalirize n'olutalo lwa prime minister ne Lumumba olwabaddewo nga Honorable Nabbanja si musanyufu ne Honorable Kasule Lumumba where did Nabbanja originate Honorable Nabbanja bamujja mu parliament muheresi yali minister wa health bali bamuwa ekitiibwa Honorable Nabbanja yali minister wa health naye nga balina bali gye bamuwa kyoba baali bamunyooma kano kanantagala akalina obugulu wanantagala ali akati yali yafuuka prime minister balina okumusaamu obanako kalina akalaavinga muzeeyi Honorable Nabbanja engeri gyali prime minister balina okumuwa ekitiibwa did you see a party hosted for Nabbanja from Minister of Health ng'afunye obwa prime minister tewali yajaguza bw'oba oyagala okufuula omuntu head prefect Museveni wants to make a surprises tukiita the politics of overwhelming Nabbanja asanyuka nnyo takuwa headache ne bati fund resistance mu bantu abalala it will take Nabbanja some time to assert herself batandika omuwa ekitiibwa baminisita kijja mutwalira obudde nolinnya boda nokola otya populism namulabye ataddewo yakwata entebe n'agiteeka emabega g'oluguudo n'ebbendera Honorable Nabbanja nga bw'otwali ku luguudo oba ye prime minister akola yakikolako Saliva Sikiri amukubidde simu nti bantwala lindako muzeeyi kino ekifaananyi kya President Museveni ng'atudde ku luguudo Saliva Sikiri yali amukubidde simu nga bamutwala President wa Sudan ava mu mmotoka n'alagira amagye ne gatambula tewamaate okyembuulidde twewunya lwaki President Museveni akwatira essimu ku luguudo kumbe General Salva Kiir bali bamuwambi amagye ne gatambula oyo Museveni n'aduumira yava mu mmotoka ye n'adda ku mpale ekifaananyi ekyo kyatambula katonda Nabbanja byagala okoppa Nabbanja ategeere nti bano ab'NRM batandise omukuba kubanga NRM ekibi kyeyina si yakuwa teri gavumenti eyinza kunkuba nga nenyabo bamukuba amagulu Buganda Riots tebalina komuledi nemunsasula na nagisi nze nimugenda kukujirikiti kubasuula embwa nagaanayo kati mu lutalo luno Honorable Nabbanja gwe bakuba ne Honorable Kasule Lumumba naye si mubi just balina mukofu Secretary General Kasule Lumumba munenya you are former Secretary General with the party never kuwa minister get out Minister of General Duties kwenda nyumba yako don't accept to be humiliated Kadaga speaker wa minister kwenda nyumba yako Vice President Kazibu nti deno yako niyamu kwenda nyumba yako the way it is tebagala kulitayalinga sinza kutuula mu meeting ngalo anewonisiko wagulu nswera amazzi I went home and I'm very comfortable kati gwe kyogamba Honorable Kadaga yakola bubi okukkiriza ekifo kino Kadaga yalina international recognition y'amaanyi Kadaga yatuuzaako bakaba parliament aba Europe bonna genda tokkiriza kunyalamu mukama we ye Honorable Nabbanja tokkiriza kunyamu kukunyalamu bwemunakiriza obbaniyamu banyalamu kakati Lumumba gwaleoddeko ngaakoze statement Lumumba considers herself as a more experienced person than who
than Honorable Nabanja. Binidda nagamba nga Kasirye Gwanga. Nga Kasirye Gwanga alumba muhoozi. Ono mwana akulanga obutiko sijja mu stupid. Why? Bwe mbanta gwotambuza bigere nenkukuba amazzi mu motoka yange ngeno gyotulaze. Nengenda nenkoma nekuba amazzi. Bwavu bwo sali kusanze ngotamba. Kati mzee yeno gye naguze bwe nkuba abantu amazzi. Mba sina musango. Buba bwavu bwabwe. Nali kusanze. Singo badde mu moto. By the time muhoozi became a general. Kasirye Gwanga would have retired long time ago. But at one time, Kasirye Gwanga's rank became his name. In Kenya, once you remain on one rank for 3 years, you retire. The army doesn't want you. Tayinza kubinte kamanzi mutani wa Mirundi tingende simanyiko media council amazi simanyinte amaye muyo omulogo. In Uganda is only a wish who moves backward. Kangende njavuwale nenga sijogedwa dona era yamujjawo nanyine nsi yamujjawo okubeera omukobo obulamu bwe bwonna yamujjawo nga tanjozeeko. Tugenda kusukkawo wano. Ogambye abali mu gavumenti bayiga okulitayalinga kyekibajogesa nti Kasule Lumumba waba yali chairman secretary general wa NRM tayinza ate kuba minister of general duties. Honorable Kadaga yali speaker kati ali emabega ebifo mwenda. Kadaga Gondi vice president former ono Gondi Diana Gondi Diana yamufuli ekituli kale kiniyamu musigale babaniyamu myai left. You are going to retire. And I like him 7. Bwaba yakutte sente zange n'azimba njokola omulenzi ono ozikuwateko lemujja okutegeera eddogo kibayita eddogo mulebe kakaali kabalema nga akubiddwa ebigenge kale anakwata ku sente zange Museveni zampadde nanemesa okudda ewaffe nengenda nga sirina nja mubalagako njagala abantu bano balageko obujozi buno bulanyako bantu nobanyala osigazza kubaloga kale ogenda kubaloga ogenda wakayanja kaita tunekanisa ewaffe tetugenda kusukka wano kanisa gyenina ewaffe kanisa ndala era because I want to demonstrate nti am for peace okutandika neyekyangenda kwambala sapuli kale mwebale nnyo banne ndi Dubai awo ku Mande essaawa yonna abantu b'e Dubai mbatuukako olunaku lujja kuba lwanca e Dubai tetujja kusukkawo wano Junior motoka nga nnungi ebya sente byezikola tubeera tukola nyenda kati muzeyi kuzimba nyenda kati kuzimba nyumba kasite motoka yawedde kati kuzimba nyumba nnungi polotyo ebintu tubitambuza mpola mpola bwe tutyo kati twazzeeko wano mu Subaru mpya Junior kanvume mmwe Ana omusajja yakola Subaru